Yes, okatugenda maaso tandika batandise Imperial Pictures bakutusaka entandikwa Salongo Jingo katandika batandise ne kutusibwako muno watch Bukede TV Ronnie's Entertainment ne China Movies. Pira Films bakutusaka entandikwa tena tisagale suwate na tugenda maaso n'entandikwa era nga tutandika butandisi tugamba nti nno gwe mukwano gwange ayagala ogula proti oyina kuleka nti nno genda ku Central Property Leo Estates wali enansana ku 0709 0M0 oba ofune ettaka okuvira ddala ku mitwalo 5 okweyongerayo ddala naye okuva ku mitwalo 5 oba Salongo yangambye enkubye essimu eno emitwalo 5 nfuna proti ng'ogye nansana ku Central Property Leo Estates. Asante tangawizi tea, asante mchuzi mixi nechiko, mchuzi mixi sako nechiko chicken bakiri makati. Kaka tutuse, tutandika butandisi, waliwo abagenda maaso n'okusima entaana ennene. Abantu batiddwa. Abasima. Ekyali ntandikwa. Waliwo na mukadde ali ku kikoomi wali. Ekyali ntandikwa atawane Triguna. Yali mu sinema eno gitambuza byonna. Luara. Nga bamaliriza babalagira kye bazaako. Kusima mu bwangu atali muzannyo. Masukin ke dalam. Awatali muzannyo buli kimu kinakolwako mangu. Awatali kuzanya n'akamu. Entandikwa egenda maaso. Ku biragiro bya mundu basima basulayo onadduka baba kubirawo gezaako kudduka okubwa tewali muzannyo. Waliyo omulala aluleeta, waliyo omulala kyagala kuziika Masgrave. Waliwo namukadde ali walimu kusima bava kutta babbi. Abavubuka ade bagenda maaso n'okwenyigira mikorobero babase kirindi. Mukaweefu bagenda maaso n'okendeeza obumenyi bw'amateeka mu kitundu. Bakubye abavubuka ne babatta abawerera ddala. Lino ly'eddagala lye tutandise tetulengera wali bannaffe bo lye batandisizza naye nga si ly'eddagala buli wamu. Mwaka onfuna ekyali ntandikwa. Waliwo omwami musajja mukulu wali n'avaayo yeebaziddwa kikoleddwa. Nga tonnyonjo n'abaawo Saababbi yaleeteddwa akyalimu n'akalamu. Tidak akan selamat. Togenda na kino kyokoze. Kalian pikir kalian bisa memanfaatkanku? Olowooza oyinza okunkozesa lalu membuangku seperti seekor anjing. onsulaawo ng'ekibwa ekittiddwa mu mbeera yonna. Dan terlalu tinggi menilai diri sendiri, Jaro. Jaro, teweefuula nnyo ate wa mugaso. Itu lebih rendah. N'embwa yennyini n'obucaafu obugiva mu kusinga. Dan kamu, Prapto, Naawe kamu taata, sudah benar-benar jadi kacungnya dia. olowooza naye watuuka ku kino nga oli mulungi nnyo. Terima kasih padamu. Kowe ki keterlaluan, Jaro. Jaro tibeereko tobitegeera. Kitaawe yennyini akulembedde okutta ababbi bali Sampai minum darah ne merah. mutabani omukulu amutaddeko. Yono, Jaro, Saya tidak tahu kamu itu manusia. simanyi oba oli muntu oba toli muntu. Nanti waktunya akan tiba. Kiseera kijja kujja ne bakwasa kitaawe ejjambiya. We mujja okumanyira Sebenarnya saya ini. kikyendi. Apa yang kamu pikir kamu capai dengan jampi-jampimu itu, Kino zogenda kifunamu ki. pastikan malam ini akan sia-sia semuanya. Ngenda kakasani njekwatiramu ekiro kyaleero ye kitaawe. Mengalir. Omusaayi gwange nga guyiise. Dia menapak di tanah desa ini. Ojja kulaba ekyalo kino. Aku akan terus datang kembali. Nja kusigala nga mbafuukira ekyambika. Kalian semua akan merasakan amarahku. Era nga nja kukola kyonna neekuŋŋaanya ebitundu n'ebitundu nkomewo. Tubuh demi tubuh Mubiri ku mubiri gujja kuntegeera. akan mengambil kalian semua. Mwenna nja bakolako ne gye munsindika. Kitaawe yakulembedde okwagala okumusaanya abalala battiddwa babadde babbi ku kyalo. Tangimu, Pak Tua. Muzeeyi nja kudda. Aku akan membalas kejadian malam ini. Nja kuwolera.
Aku sudah baca Nasomye katabo ko. ritualmu. Nenda bibirimu. Bambu kuning. Ya kan? Kitawe n'akasitula wansi. Mungkin hanya dengan darah dagingmu kamu bisa dihentikan. Gwe osana kuyimizibwa mu saayi gwo gwennyini. Yanto. N'alagira omu ku bantu be Yanto. Salausi. Omusaayi gwe gukyaliwo Puniki. Kowe bakal nang ku nsi kuno. hawayaka. Iki ipat-ipatku. Mujja kulaba ekinaddako. Ini semua berakhir di sini. Kiggwa kino. Banne bonna ababbi. Naye ne bamutema omutwe. Kuromorewo ye firimu etandise. Enkola ey'okusaanya ababbi mu ngeri ey'ekyama ennyo. Abantu bagenze mu maaso n'okuleka ne basumbwa mu kitundu gye bali. Etandika butaasi tugenda mu maaso. Bangi nnyo abagenda mu maaso ne babayisaawo. Ne babasaanya olw'ebikolobero bino bye baakolanga. Olw'ettemu lye baali basussizza ku byalo. Ogw'obulisa-maanyi. Saako n'ogenda maaso n'okukola ebikolobero ebirala. Ng'ate babikola ku bannamukadde. Babikola ku bantu baabwe. Omubbi w'abazze. Bw'onoonyereza ennyo omusaayi oyinza n'okwewuunya. Nga bakamala omwokya. Ne bagamba nti owaayi. Owannyo nti n'olugeri olunyiriri luno lutambudde bweruti ne bweruti. Omuntu ono afudde abaddeko akalandira ku gundi ne gundi. Nga tebaava mu nsi ndala. Wabula mu nsi yaabwe nga bakolera ebikolobero ebyo. Era Amole gagenda maaso n'okwogera ku bantu bano mu ngeri ezitali zimu na zimu. Kuromorewo ye sinema etanse tugenda nayo maaso. Eno ku muno wokya bagifuna bulungi nnyo ne Cronies Entertainment gwazaagala mu buli nsonda ya ggwanga yonna oba ofuna bulungi nnyo firimu zino. Naye nga tuganno tuli wamu ne Essential Property Real Estates wali enansana oba okuba ku 0709 0 kagikuddiremu 0709 0 1 oluvannyuma ennyo Dama One Ata Story entandikwa sinema egenda maaso. Entandikwa egenda maaso. Kaakati tutandika mu biseera ebyobuliwo nga waliwo abaakatuuka mu kitundu. Naye nga taata ye asigala emmundu abeera naye ebbanga lyonna. Era okuva ne basaanya ababbi abo ekitundu kyayongera okuba nti kigenda mu maaso n'okuba nti obumenyi bw'amateeka bukendeera. Era ne bagenda maaso emyaka n'ebisiibo nga bali mu mbeera ez'enjawulo nga tewaliwo mubbi yenna akyali mu matwalo ago. Entandikwa sinema egenda maaso. Free Zone International Community Agency wali wazana ku roundabout gweyagala okugenda okunoonya amakoloni. Wojja wetwa emyaka 10 okuva ekintu ekyo lekyaliwo. Kati firimu etandise mbulambalamba. Nga gye tutandikidde tukomyewo kate mu kitundu Kuromorewo ekyalimu ebyaliwo emyaka 10 egyayita. Tugenda maaso tulengera aliwo abazze emmoloka ey'olukale naye ng'omuwala alabika ye mweraliikirivu mu ngeri emu oba endala. Entandikwa egenda maaso. Yakin ini ide yang bagus sih. Kita masih bisa turun terus balik ke Jakarta loh kalau kamu berubah pikiran. Twalize mu Jakarta oba okyasobola okukyusa ebirowoozo byo. Mwana muwala maama we agamba yava mu bulamu bw'ensi. Kalau mereka pikir aku nggak akan datang ke pemakamannya. Era singa munembasize ku lumbe Nggak terjadi apa-apa, mereka yang salah. kijja kuba kikyamu. Nina okujjayo eno ne ku luno olumbe nina okujja. Omuwala ono atuuse muwala ki. Ada saat dimana ibu memilih jadi ibu yang baik buat aku. Waliwo akaseera maama nga yabeerera omulungi gye ndi. Dan semua orang melihat aku kayak sampah. Era waliwo akaseera nalabwanga ate ninga ekitagasa saako ne maama wange gwali. Kayak aku anak haram yang... Kamu bukan anak haram sih. Mwana ono yeevuma embeera gy'alimu yonna nti ate weevuma nnyo mbeera. Teweevuma nnyo mbeera. Aku cuma nggak ngerti, Dik. Sikitegeera mu butuufu. Embeera Banget sigitegeera. yang mereka sembunyiin tentang ayah aku. Waliwo ebyama bingi ebikwatagana ku taata wange.
Sebajingan itukah dia? Naye ddala tata wange mubi. N'ekyo omwana muwala agamba yali kitegedde. Majenanga ke kalo kwe tutuukidde. Mwana muwala ng'atuuse naye ng'alabika avuddeko walako. Ate ng'ali mu mbeera egenda maaso n'okuba ng'akyanoonyereza nnyo ku bikolagana ku lunyiriri mwava. Bagiyita ku Rumorewe efirimu egenda maaso Ssalongo Jingo katandika butandisi. Nakati we tutuukidde twatuukira bali mu kuwerekera maama w'omuwala ono eri yakava mu bulamu bw'ensi naye ng'ekiddedde waggulu wali kirina engeri gye kirabikamu. Omuwala lwatuuka abakungubazi batuuse dda bagenda maaso n'okwerekera omugenzi. Omukyala yali yakafa. Kaakati muzeeyi agenda okulengera ng'aliwo emmoloka eyakatuuka abasemberedde abazze okuziika. Muzeeyi agenda okwetegereza obulungi ennyo nga mubazze awerekedde yasosovaayo. Oyo nga simanyi ku kyalo kuno omuvubuka ki oyo. Muzeeyi agenda maaso yeetegereza aliwo ekigere ekirala ekivuddeyo. Ekigere nakyo ne kijja ne kirinnya bulungi nnyo ku ttaka lino. Ekyo kyokka kitabudde eggulu waggulu. Abagenda oziika bagenda kuziika. Ebinyonyi bidduse eggulu likutte waggulu. Omuwala ng'alinnya ekigere ku ttaka bw'ati eri ekyalo. Obwedda ali mu mmotoka. Eggulu ne litankuuka. Eggulu ne libwatuka. Bali magombe wali bagenda maaso n'okwerekerako omugenzi, omwoyo gw'omugenzi. Era gye byolekedde byonna byonna omuwala nga yakalinnya ettaka ku kitundu kino. Namukadde ayina ye bwakirabye omuwala ng'asembera. Babadde baakagenda maaso n'okuziika nnyina. Yatuuse dda mu kitundu okuziika akugenda maaso agenza okutuuka okuva mu mmoloka. Namukadde asigaddewo ye alabye ekirala. Era olwalinnya ekigere ku kyalo ekyo eggulu ne litandika okutabuka. Obudde ne butandika okuba bwekiddedde. Bali magombe wano batira tuuka mu kkungubaga wane bawummuza nnyina. Awagenda omusaala babateekawo oluwaanyi. Muzeeyi bagenda ovaayo mu kuziika. Entambula alina nsajja naye atambula mu mbeera ya kusojjoka. Jjajja tanyega. Jjajja tanyega. Mwanzukulu amuyita. Kakek udah bilang kamu nggak Nagambiddeyo tolina kujja. Ibuku yang meninggal, Kek. Maama yafudde jjajja. Nga lwaki siba mu kuziika? Pemakamannya sudah selesai. Olumbe luwedde. Jadi kamu boleh pergi sekarang. Kati ddayo. Kakek juga udah ikutan benci sama aku. Jjajja naawe ogenda kunkyawa. Di sini sehari aja nggak boleh. Wadde olunaku olumu sirina kubeera ku waffe. Ya. Teri atakwagala. Lu ngapain dia di sini? Hah? Yo yakola ki Apa wano? perlu? Kisaanidde ofuna bakwerekera. Perlu. Bwe guli jjajja. Kek, Jjajja. aku pikir aku bisa bantuin kakek di sini, apalagi sekarang kakek sendirian. Badde mbalina okubako ne byenkuyamba wano mu mbeera ng'eno. Aku serius, Kek. Jjajja ndi serious. Aman sih ya. Kenapa? Ziya wano tewali seefu. Tewali seefu nkugambye. Masih gara-gara ayah. Kek, Kuba gwe ne tata wange. lu emang warga di sini nggak bisa ngelupain? Myaka giyise 12 birala. Ini jalannya berbeda. Kamu tahu itu. Okimanyi bulungi nnyo ebyo si bye njagala. Era si bye njagala ogendereko. Bagiyita ku Rumorewe. Ye sinema egenda maaso. Ssalongo Jingo katandika butasi ku Muno Watch oba ozifuna bulungi nnyo. Ne Colonies Entertainment ne Kinayo Movies oba ozifuna. Semuanya di sini. Bakunganyiza bannakyalo. Ba Local Defense bakunganyiza bannakyalo. Okuva ku kyalo ekitandise okuleka kitabuka. Bazisa omuntu ekyalo ne kitabuka. Wida datang ke pemakaman. Kyatabuse. Lu tahu kan maksud saya? Mwena manyi kyetegeeza teri kutambula kiro. Pasti pernah mendengar cerita. Mubadde muwulira engero abaana bammwe. Yang lebih penting dari itu, Kisinga omukulu kati. Bapak dan Ibu semuanya Bagamba obutafuluma bweru kiro. keluar rumah malam ini. Temufuluma ebweru ekiro. Ate ffe baagala okusaba. Sholat di rumah. Mukikolere awaka. Sholatnya di rumah, Ibu. Essaala tulina zituusiza mu kyaki.
mukitegedde tubaagala mu nju ekiro kukyagudde okuva ku mutwe baziise ku kyalo kuli rapat-rapat. ate ekyalo ne kitabuka Terus kalau ada yang obudde ne bugaana otereera dibuka, wabaawo konkona ekiro jangan jauhkan mereka dari pandangan Bapak. abaana temukkiriza otunula ebintu ebibajjira mu maaso Yang nasib okuziika kw'omuntu ono kulina kye kwazuukusizza mereka, jangan sekalipun langsung. temubatunula mu maaso J, emang apa yang terjadi kalau... abakyamu abayingira temubatunula mu maaso Dia pasti akan datang. singa okikola manya nti owedde Lian, obulamu tolina oyo owaloko difensi n'avaawo ekyali ntandikwa ku romoreo yesinema egenda maaso kati mwana mwana ziya eyazze gwe bagenda todda tojja okuziika tosaana na kubeera mu kuziika kuno Baju favorit ibu. yazze ne mukwano gwe yazze ne mukwano gwe ekitundu batunulira mu mbeera ndala nnyo waliwo kye batategeera linda ndabe waggulu eno ki ekiviiriddeko akantu kano okujja ne kagwa eno wansi kati ziya jjajja yamugambye eddayo ziya n'agaana nze eno obujjajja siyinza kuvaayo eno gye bazaala tata wange yanvaayo nti ekitundu nno kino bweba weetegereza obulungi ennyo baagwa ku kesanduuko kiwanvu bulungi nnyo kuliko kufulu zino ezitamenyebwamenyebwa jjajja taliiwo baana batandise okwemakula baabagambye birala mugenda nkya naye bakula okukebera kwonna kwonna awaka olowooza kiki kino jjajja taliiwo mulimu ekizanya ziya jjajja basanze Kamu udah packing barang-barang kamu? ebintu bye babipakidde sinnaba Kamu nggak punya waktu banyak. tolina Nanti budde kakek antar ke kota. Ya. kutwala kati mu ttawuni buyinza n'obutakya jjajja bino si bikulu bireke Ini barang-barang pribadi kakek. ebyo byange jantugendebwa mu kuba eriiso erimulaga nti olina kubeera ku kyalo kino kyekyalo yakimuganyeeko toyina kibeerako Kakek khawatir sama penduduk desa. ndowooza yeraliikirira bannakyalo nze jjajja mumanyi Karena mereka nggak suka sama ayah. alabika yeraliikirira bannakyalo tayagala bansumbuwe Ayah ninggalin utang banyak di sini. omanyi yaŋŋamba mbu taata wange alina amabanja mangi Kamu nggak boleh di sini. kale ate ekyo kyekirina mutawaana ki Takut ayahku bakal muncul lagi. balowooza taata nga ayinza okuddamu okulabika Karena aku juga nggak boleh ketemu sama ayah. naye kennyini siina mulaba Supaya kamu baik lagi. watya ng'akomyewo nti sirika Tadi kan kamu bilang ayah kamu kabur ninggalin keluarganya. wagamba yava mu famire Menurutku ayah nggak kabur, Dik. sirowooza ndi yadduka Dia sayang banget loh sama aku. kuba taata wange anjagala nnyo Aku sebenarnya mulai curiga sama kepergian ayah. naye okubula kwenna Karena kyenkweraliikiriramu obrolan ibu sama kakek tahun lalu di telepon. maama wange mbu yawulirako jjajja ng'ayogera Kalau aku pulang sehari aja ke sini. olunaku olumu yayagala nti nkomewo Nikah, tapi kakek nggak ngebolehin. naye nga jjajja takikkiriza Kalau aku datang ke sini, yagala singa nzija wano akibatnya bakal fatal. kiyinza okuvaako kanaaluzaala Aku sebenarnya ngerasa kayak ayah tuh mau balik ke aku. oba tata nga ayagala kudda Tapi kakek nggak ngebolehin. nakyo nga jjajja takikkiriza ono eyamuwerekeddeko muvubuka munne Kamu gimana sekarang? kale ki kye tuba tukola okola otyo kati kuba jjajja ayagala tugende Aku minta maaf ya. onansonyiwa byonna Kamu jadi harus terlibat. okuyingiza mu bino eggulu terinaddamu kutereera
ekyalo kyonna kikutte. Embeera ekyuse nnyo okuva omuwala olwo yalinnye ekitundu ekigere ku ttaka eryo. Emizikiti gyonna teryasaala, kyaki teryasaba, babaganya otambula ekiro, bantu nga bamanya empaka zaabwe. Ono agenda okola ekikoona eggulu ne litabuka, embeera nebeera mbi, buli omu ne kigaana, babaganya wabweru, teri kutambula kiro, teri kusaba kiro. Kati omupiira gw'omoloka ya jjajja gwaweddemu omukka. Yabadde asaze omwana ono amuzzeeyo kiro. Omuzzukulu amagezi gatta. Basaze ne baganira mu kitundu, tetulina gye tulaga. Katonda wange. Jjajja asobeddwa, abadde alina obatwala mujje. Tugenda tambulawo. Abatwale bagenda okufuna entambula. Datang kamu sembunyi. Rencana kakek apa sih? Naye pulaani yo ki jjajja? Cara untuk nyelamatin kamu. Ngeza kunoonya nga gye nkuwonyaamu. Kiki kyatuwonya? Kek, Yakana muyita jjajja. Kek, kenapa sih aku nggak boleh di sini sehari aja? Sampai Naye tetubeerawo wadde olunaku olumu bwe luti. Karena bahaya, Zia. Zia kuba kyabulabe. Kakek tahu ini sulit untuk kamu ngerti. Manyi kizibu ogwo okukitegeera. Sama kakek. Naye weetaaga oneesige muzzukulu. Kamu nggak usah ada di sini. Teweetaaga kuba ano jja tugende. Tugenda naye. Ffe tusigale wano. Bajjema Moroko omukka nga bamanyi jjajja tagenda mutwala. Naaga buli ngeri ngenda kutwala. Ne basala batambule. Tolong anak sebelah sana. Baaganya abantu wabweru. Bantuan gitu. Jauh nggak ya, Pak? Kalau kamu nanya terus nggak bakalan dekat. Wenetaaga obuyambi mbwetaaga tugenda wala. Siap, Bos. Kale boss. Namugabo bagambe basooke balindeko tuyinza okuba kye twetaaga, then ngenda kuba nkugamba ojje tugende wano. Naye n'atandika omweyawulako omwana ono omulala. Ya, kita nggak balik lagi aja. Security yeesigadde wabweru. Tenang aja. Kalau nanti ada... Simoolo ne Simoolololo be bagenda maaso n'okukuuma. Halah. Tapi ngomong-ngomong, Simoolololo yakutte omuggo. kayak desa mati. Warga pada Engero goblok z'ekyalo dengerin Pak. bazoogerako. Mana ada orang kesini bawa kutukan. Wano mbu wali bawa ekikolimo ku kyalo kino. Meli, Abamu ku batuuze Mel. Iya, Bu. Telepon. simu yo yiyo kwata. Halo, ini aku Mel, Zia. Nze Zia. Zia? Maaf ya, Mel. Aku nggak bisa datang ke acara pernikahan kamu. Saasodde kujja ku mbaga yo. Kamu tahulah kakek gimana. Manyi jjajja omumanyi. Pa, Aku juga ikut berduka ya soal ibu kamu. makasih Mel. Muna ekitalo ekya maama wo. Kitalo nnyo. Naffe mune twafunye okunyolwa. Wano bamugeye alindire eno. Ngadda mu kataala wano. Kyakoza zzeeri gye baavudde. Ngadda ku butabo bwe, seggereeti kwokya ku mawuggwe. Butabo bwa mukwano, kuba yali yagala mwana mwala Zia. Ogenda okulengera eggulu lyo likyeyongera okutabuka ekyalo ekyekikolimo, buli omu wasabira amaswaba, buli omu nzikiriza ye bagenda maaso n'okusaba. Ono ali mutabo bwa mukwano agenda okubikula nga mulimu ekifaananyi ekitategeerekeka, kyonna engeri gye kifaananamu ekifaananyi. Genda maaso. Waliwo ekintu ekisaze ng'agenda maaso n'okwetegereza mu katabo ekifaananyi kyalabye mu kataba kyetegereza. Agenda okulengera abantu eri. Agezaako bayita amasannyalaze gatandika ottabuka ku kitundu ekyalo, nakugambye kiriko ekikolimo. Genda okuwulira amaloboozi agajja geegaaya, agajja geeswanta, agajja geekologosa. Firimu etandise. Ogenda okwetegereza obulungi ng'embeera etuuse ku kitundu, babagambye babeere mu nju.
abamu kubaganya okubeera mu nnyumba bagamba tuli bantu bakulu n'omuntu omukulu agenda okulengera abagenda maaso n'okusaba ekikolimo kino bagenda maaso nakubabeerera kizibu ku kyalo bagenda maaso n'okusaba mu ssaali ez'enjawulo ekikolimo eggulu litandise okwongera okwonooneka ogenda okulengera aliwo ekisalaganda ky'abagenda mu maaso abaswampana batandise okusembera balina kye beetesse effirimu etandise Simolololo ne Simolo bagenda maaso n'okulagira kye balengera mu ddeeka bakiragira kiddeeka kumbe ebintu ebiyingidde ekyalo ekikolimo tekyeyingiza kyesitudde kyennyininyini ekikolimo kyekyerumbidde effirimu egenda maaso omulenzi anoonya gyaddukira ettabweze ekitundu kimaze okuleka kisalwako basikaali Simolo nadduka ku Simolololo ng'embeera emaze okuleka neefuuka ekizibu ogenda okulengera amajini gasazeeko ekitundu Simolololo agenda okuyita Simolo nga taliiwo tunuulira kuddamu okuyita Yowaana kumbe bimunyozeza mwaffe n'olwabirabako bw'ati namukadada mu nju ekyalo kirumbiddwa amasana mu etabu yine nze tugenda maaso gagenda gali gambuka gakakirira gambuka kikigenda maaso namukadde alabyeko awunze yalagira omwana weekweka eyo kubanga yagalabangako walinga tolina gawona tunuulira Simolololo nakirira akasozi sike kawanvu akaduka nga akakirira egenda maaso kurumalewo effirimu namukadde yabirabyeko era amajini gatandika okuwaguza Kamu ngapain? Ampun. kiki awo zampanise Zia kiki ekiri ku kitundu kyammwe Kemana? kyekikulisiza jajaaluwa kyekikulisizayo Apaan sih? tuve mu kyalo kino tugende andeka nawe Ini sama kakek. Aku serius sih, kita harus pergi, ada yang nggak beres di sini. Ya. tulina okugenda aliwo ekyamu ku bantu bawano Orang-orang aneh. ndabye gurupu y'abantu besirabangako Mayat apa? nga beetisse omulambo Mereka aneh sih. kipya Kamu lihat hantu ya? zi kino Wah, kipya bercanda, aku serius. Harusnya kamu tuh nggak ngerusak. walalabyeko ku muzimu oba musambwa omulenzi abirabye bakoze kye bakoze njakumanya kiddika Mau ekiriwo pulang sih, aku mau pulang. tudde waffe tudde gye twavudde bino mbikoyi namukadde ku kye yarabye yasalawo yekweke wansi babaganye okugenda ebweru abadde bweru yabirabye ebikolimo by'ekyalo yabirabye Simolololo alajana Simolo nondeka Kamu itu ada temennya kesusahan malah tinggal lari. mukwano gwali muzibu n'omuddukako Goblok, nggak percaya sama ye yabirabye Simolololo Simolololo yabirabye yebyayolekera namukadde yarabye tenulira Warga harus tahu, Bud. Simolololo naye yarabye John! Tolong aku, John! Bud, John! laba kye bikola Simolololo tunuulira kiki ekize ku kyalo Bud, Bud! Bud, John! John! bimulinnye ku mutwe bw'alina kye yejja mu mutwe John! John! Bud, John! ekiwanika omukadde laba amajini ku kyalo ekiyuzayiza omukadde nekimwanika waggulu laba ekikolimo ekiri ku kyalo
Amasana mwagaze nga geetisse essanduuka y'omufu gavuddeko obuzibu ku kitundu. Agalabako ebyo ebiddirira bagiyita kromorew naye nga na simorororo. Simoro tenjagala gendaka naye nga nebibagwiridde era omuvubuka yalabye buli yabirabyeko. Namukadde lwatuuka jjajja ayina atenera nkwase ye gyakozesa okubirwanyisa. Kibadde kitugwa omuvubuka watandikidde okuyamba. Kale mukudduka emisinde munindeko ne jjajja atidde. Kamu harusnya gak ada di sini. Mbadde temulina kubeera eno. Kamu sudah lihat Jjajja nnyonnyola ki kino gwama obirabyeko. rombongan pembawa keranda. Olabyeko ku kibinja ky'ebizimuzimu ebiwengemeko nga byetiisa essanduka y'omufu. Kita pergi ke sana sekarang. Gak ada waktu lagi, kakek mesti cari bantuan. Ayo. Tewali budde nagenda maaso nfune obuyambi. Bw'aba yakirabye omulenzi ayogera ekituufu. Bw'atayogera aba tukoze bubi. Gak bisa, Zia. Tapi kita udah lari jauh. Sosok itu gak akan ngikutin kita lagi, Kek. Kamu gak aman selama kamu ada di sini. Tugenze wano tebijja tugoberera jjajja otira bwereere. Eno tebiriiyo. Ini sebenarnya. Siapa tahu kakek tahu kan yang sebenarnya. Buli anjaga kumanya amazima jjajja sooka ombuli eki. Mbulira. Ki ekigenda maaso ku kyalo kino? Pak, itu Pak. Ono abiwulira. Dick abiwulira. Ye abirabye ejjukira. Muzeeyi n'akalabirwamu. Ayo, lari. Mudduke n'asigala n'akalabirwamu. Ayina akalabirwamu ye oba abapimiramu ki? Oba bapimiramu ki? Ayina n'emmundu. Ebikwata omuvubuka bimututte. Omuvubuka bimutwala. Omuvubuka bimutwala. Ogenda okweregereza omuvubuka bimutwala bubi nnyo. Ogenda okweregereza gye byolekedde. Jjajja alaba mu ndabirwamu n'apima tageti wekiri. Mu kalabirwamu abaabiraba. Mu kalabirwamu abaabiraba. Ayo sih, kita nggak bisa balik sih, ayo. Tesobola kuddayo. Tolong dia deh, aku mau. Sireka jjajja. Mana? Kita bahkan nggak tahu tadi itu apa. Byo bibadde Jangan biki? kita mati juga. Tugenda fira wano. Keluarga aku yang masih hidup, Dik. Tolong. Jjajja efamire gye nasigaza simuleka. Kalau ada orang yang bisa bertahan hidup sekarang cuma kakek kamu sih. Omuntu ayinza okuwona yali bajjajjaawo ku kino. Ffe tetusobola kuwona nga tusigadde. Nah, ada teleponnya. Kita minta bantuan ke rencana kakek, baru kita cari kakek. Ayo, Tugende tuyiye nga gye tunaabeeramu tuve wano. Ziyakkiriza. ayo. Jja tugende. Tuve wano. Tuve wano tugende. Meli. Rumah Meli. Meli siapa sih? Meri yaani? Sahabat kecil aku, Dik. Mukwano gwe bwe twakula tugende waba Meri. Bwe twazirunda Meri. Tugenda maaso. Ayo, Dik, ayo. Tugende sayidi eno. Tunoonye gye tuddukira gye tuba twekweka. Tugenda kusobola mbiri eno. Obudde bukeerera tuve wano tugende. Naye obudde buliko wadde bwatuuse. Mel? Tozanyisa obudde nga bamaze okuleka ne butabuka. Atuuke waba Mel gwe yakula naye. Masannyalaze tukuli. Ekitundu kyalumbiddwa ebikolimo. Kino ekitundu emyaka egiyise 10 baasanya ababbi kirindi. Awatali kukola kyatali kukola kyene ne babaziika wamu. Kali agazimuzimu gali agakyamu. Ekyali ekikolimo kifuuse ekikolimo. Genda okulaba omusaayi oba Meri. Kumbe ekyatuuse wano biri bisigala bikyanuuna omuntu. Omukadde yalugenze tugenda okuwulira nga ate sayidi eno endala wali asaba obuyambi. Meli. Ya. Meli. Ye Meri bwe bazirunda. Apa itu, Mel?
bwe bazirunda Mary. Ibu. Bwe bazirunda. Kamu yang kuat ya, Mel. Baasala baveeyo bonna banoonye engeri gye bayinza okudduka ekyalo kino ekikole mu kifuusi ekikolimo. Kita harus pergi dari sini sih. Gimana caranya? Tulina okuva wano Nggak tahu yang naye tutya. harus cabut dari sini. Tulina okulaba bwe tuva wano. Kyonna tukikole nga naye nga tuvudde wano. Kye tukola tukikole kyonna naye nga tuvudde wano. Mobil. Si ada mobil. Waliwo emmotoka iriziya tugenderere emmotoka. Pak! Pak berhenti Pak! Pak di sini Pak! Bapak! Pak! Pak di sini Pak, tolong Pak! Baalengera emmotoka ejja ogenda okweregereza nga si mmotoka amagini ge gabalengedde amasanamu era omwana n'omulenzi dika ne gamunyweza. Kugulu gakugyeko. Mazibu nnyo. Magini amatemu. Ebizimuzimu ebitemu ebisambasamba ebitemu ebiwengemeko ebiwedde. Mulenzi emikono amagulu okugulu. Kugulu bakugyeko. Dikit lagi. Ekyalo kyakolimirwa. Ekyalo kijjudde agakolimo. Kamu yang bertahan. Zi olina okuwona dika yalaajanira munne. Juga ada lihat mereka di Abagamba mugende nze kansigale. mereka di. Aku sayang sama kamu sih. Munaino bwolaba bakyagenda maaso muga nkwagala ne kimukuba mu kifuba. Mu kifuba. Gali amagini gasaanyaawo bubi nnyo. Kasita ogalabako. Boyfriend we Dika bwatyo bwalugenze yadde amulekeddeko kuziika. Kaweddemu. Kaweddemu. Ziya munne alugenze. Munne alugenze ekyalo kyongedde okubeera nno ekizibu ddala. Kyongedde okubeera ekizibu ddala. Kati waliwo nno omuzeeyi tumulengera ateeka amasasi n'agassaamu ate omunnyo. Wali akonkona. Pak Danang sebenarnya. Rapto. Iya Pak Danang. Oyo Dananga, mukulu Dananga. Abamu ku batuuze abataka. Omutaka abadde alabiddwako ng'ateeka omunnyo mu bugundi bw'essasi. Mu buganga bw'essasi ng'ayongeramu omunnyo. Alabiddwako ng'ayongera omunnyo mu buganga bw'essasi. Era mutaka munnazze babeeko ne beewogerako ku nsonga zino. Mana jimatnya? Kamere Kalwa. Mas, Mukwano ki? Saya ndak bisa ninggalin istri saya sendirian di rumah, Pak. Sinza kuleka mukazi Kasih wange. jimatnya. Kati mpaka Amret. Mpaka Amret. Bano gye batuuse Paziya waliyo namukadde Tahun-tahun agamba abadde alindidde ebbanga kamu datang. myaka na myaka. Agamba Ziya Bapak siapa? gwe gwani agamba bino. Saya di mana? Ye ndi ludda wa? Namukadde alinga atalaba. Meli Mary bw'ayita munne Mary. Namukadde yaliwo alina n'emmundu. Ziya eno gye bamuleese ku kyalo ekyekikolimo ate ng'eno tamanyi kayumba mwe bamutadde. Ne Mary amuyita mwana mwana bamuyise Kromoreo. Semua yang mati malam ini Buli afudde ekiro kya leero Kromoreo. afudde lwa Kromoreo. Kasih jimatnya ke aku, Prapto. Eri jjajja asaba Kamileti akasaba munne Prapto. Kalau tidak diselesaikan, Embeera tususseeko
Kaleeti ke kaluwa. Siang nggak dibawa pergi saja dari desa kita ini. Lwaki tomujja ku kyalo kyaffe muzukulu wo? Waliwo yanoonya emipiira gyange nga sina we nyinza genda maaso funa buyambi. Nalibadde omwana namuzukulu namugye ku kyalo. Yakomezaawo ekikolimo ku kyalo. Omwana gyali ne bamuggyako akantu ako. Ini yang bikin Kano kakakumye okuba ng'oli seefu ebbanga lyonna nga tolina buzibu. Siapa? Okuwona ki? kutukan. Ekikolimo. Kutukan bapak kamu. Ekikolimo kya kitaawo. Sudah. Mpaka Emirate. Eri jjajja asaba ka Emirate wa mukwano gwe Prapto. Bangkit. Jjajja Danang. Ya, aku akan suruh Zia untuk bunuh bapaknya. Nina okusaba Zia yennyini yaba atta taata we. Iya sebentar Pak. Lindamuku katono. Ini Pak. Kwata. Aku akan cari Zia, mudah-mudahan dia masih selamat. Kanonyereze Zia nsubira ali bulungi. Singa mba mufunye gwe tugenda okukozesa okugoba ekikolimo ku kyalo. Mukwano gwe Prapto mukulu munne agala mutaka. Omutaka munange sigenda kukkiriza. Gwe genda nze nkuuma mukazi wange sijja muleka wano. Kitaawo Kamu tuzza omuwala gy'ali. Waliwo omukadde yamunywezezza. dipenggal kakekmu sendiri. Omutwe gwa kitaawo gwakutulwako jjajjaawo yennyini nnyini. Tapi bapak kamu itu memang bangsat. Era olaba kitaawo yali muntu omuzibu ennyo alitazanya. Karena bapakmu Kyazuuka ng'omubbi ono yali akozesa Black Magic nga yagendanga okubba ng'akozesa ebijado. Era bagenda bamusaanyaawo. Ye ng'ebijado biri byali birala nnyo. rawa rontek. Selama darah dagingku masih menginjak tanah ini, Yategeeza nti omusaayi gwe nga gukyayiika ku kitundu kuno ku ttaka kwe bali. Ensi egenda kubonaabona. Era agamba bajja kufuna ebizibu byatalabangako. kalian akan tahu arti ketakutannya. Mujja tegeera ekigambo okutya kye ki. Awe bamutemerako omutwe. Olw'ensonga yali alina Black Magic. Ng'awula bano ababbi baga nti oyo bamuba n'abula. Oyo tosobola mukuba emundu ye eyinza okwonooneka. Ebintu tunga ebyo. Bali bamuggyako omutwe. Dalam wujud Romulia. Era kitaawo kakati ababbi be bamutana baabanja ennyo be bakomyewo nga bajjidde mizimu misambu amasanamu amazibu ennyo agafuusa ekikolimo ku kitundu era agatta buli muntu aba agalabyeko. Oleh bapakmu. Kenapa kamu kasih jimatnya, Mas? Lwaki omuwadde Kamirate tuddayo wa mukwano gwa jjajja Piye toh? Propta. Tahu kan siapa dia? Orang kaya Danang itu ndak bisa ditolak, Bu. Abantu ga Dananga tebaba mu bintu bye babasaba. Mas, Kati ekikolimo kijja gye tuli. dia akan bunuh kita. Bigenda tusaanya ebikolimo. Siapa? Setan itu Abu Danang. Wis. Kimala mukyala kimala. Kakanako. Lah, Aha. Prapto. Aha. Buka pintunya. Gulawo oluggi. Aha. Agenda okuggulawo talina gwalaba kumba amasanamu gayingidde mu nnyumba omukazi agalabye. Muka Prapta agalabye. Prapta. Era omukazi olwagalaba tenulira. Gamuwanikirawo. jadi aku belum mati. Tatange tannafa. Tuddayo wa Zia. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Teri asobola mutta. Kecuali darah dagingnya sendiri. Okuggyako omusaayi gwe gwennyini. Danang memenggal kepala. Dananga yajjako omutwe gwa kitaawe yennyini. Kuburnya terpisah dengan jasadnya.
era n'aziika omutwe sayidi ndala n'ekiwuduudu byonna yamanyi gye biri. Kuburan Jarot. Era yekka yamanyi awali we yawumuliza Jarot mutabani we kitaawu. Jjajja we yabikola ebyo. Sudah diucapkan. Era ekikolimo kya Koromoreo kyo kyalangirirwa. Nga mmwe muvaamu Koromoreo kudde wanna mukadde muzeeyi n'emmundu ye yenamu amasasi ag'omunnyu ageza okulanira mukazi we. Bagaimana aku bisa menghentikannya? Kyaddirira muzeeyi agezaako okutaasa mukazi we. Kamu harus membangkitkan jasad bapamu. Olina okulabika nti nno omulambo gwa kitaawo osooka n'ogugyayo gye baaguwumuliza. Ye Zia omusawo bw'amugamba onalwanirira mukyala we naye yennyini kyalibanga muzeeyi alwanirira mukyala we yalibanga naye menyatukan dengan kepalanya. Namukadde alenda abuulira Zia ogenda okulaba ono bimutuuseeko bimusemberedde yabadde ageza okulwanirira mukazi we. Zia bamugamba alina okugatta ekiwuduwudu ku mutwe n'abiggayo ekimu gye baakiziika basobole okulwanyisa ekikolimo ekiri ku kitundu gyozolengera abataka kye babakola. Itu rencana kakek kamu. Yentegeka ya jjajjaawo kamu untuk menghentikan bapamu sendiri. okukozesa gwe okuyimiriza ebikolobero bya kitaawo abantu bafa. Gak mungkin. Kakek gak mungkin sejahat itu. Jjajja si mubi tekisoboka. Kamu nggak ngerti Danang. Kamu nggak ngerti kakekmu sendiri. Dananga tomumanyi kkiriza jjajjaawo tomumanyi. Ekyatuuka ku kitaawo Dia yang menyuruh kali-kali itu untuk bikin onar. Kalau perlu bikin kekacauan yang besar. yalagira basanyeewo ababbi abo abali wakuli wa kitaawo. Kalian selamat karena jimat ini. Ka amulet ko kakadde kakuuma gwe. Ka amulet ko kakadde kakuuma. Jimat ini dibuat dari gigi papa kamu. Kano komanya kakolebwa kuva mu linnyo lya kitaawo. Danang memang bangsat. Dia biangnya bang. Gwe jjajjaawo manya ndi kizibu kya ku nsi. Menyiapkan jimat ini untuk Gwe yakutegekera kano ssebo oleme funa buzibu. dirinya sendiri. Pulapito yennyini Karena yang lainnya dibiarkan mampu. nga buli omu amaze okuleka nti agenda kufa gwewo naye ne bamuwaka amulet akake. Aku harus membutakan mataku supaya aku tidak melihat. Nze nasalawo nfuuke muzibe neme kulaba kikolimo ekyo kyekyampanya okutuuka essaawa eno. Lepaskan saya, Pak. Ssebo nze ndeka ŋŋende. Lepaskan saya. Ndeka ŋŋende. Kalau Bapak bilang saya bisa menghentikan ini semua, saya akan lakukan. Bw'ogandi weetagisa wa kiyimiriza, nze ŋŋenda kiyimiriza. Saya setan. Wadde taata wange mwana ono yatandika okujjukirawo mangu ddala kitaawe Sama saya. engeri gye yamuyisangamu ng'akyali muto. Dia pasti akan mendengarkan saya, Pak. Ajja kumpuliriza ali anjagala nnyo. Siapa yang bilang Ani agamba onjagala kiyimirire? menghentikan semua ini? Ani akigambye? Zia. Zia Desa ini adalah kumpulan orang jahat. kino ekyalo kigenda kubeera nga kisaanawo n'ebikulekule ebikulejje n'emizimu egirimu n'emisambo egisumbwamu gyonna singa muna temwerwanyeeko. Ketika kali-kali itu dibantai seperti binatang. Ini semua berakhir di sini. Kali jjajja yakola ebintu bino ng'amanyi birina kuggwa era awo Bersembunyi. ng'amanyi birina kuggwa.
Aku ingin seluruh desa ini era nga Namukadonaga ekyalo bakiggwawo kiggwewo memindahkan mereka. kubanga babyekolera ne batta abaana baabwe kuba bali babbi ne bazika mu ntaana emu nga babatta ababbi abo bonna. Tidak perlu ada korban lagi. Untuk itu, Ye Namukadde ayagala naye atekewo okusalawo okukwe. Alina n'emmundu nno. kamu harus mati sih. Neziya kankutte kuba gwe oyinza okumalawo ekikolimo ekyo ate nga ye mukadde ayagala kisigalewo. Akana keerwanako jjukira muzeeyi talaba. Naye akyalina emmundu. Yajja. 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 Kakek Joko! Jajja kimala ekyo. Azanyira ku muzzukulu we. Sudah bunuh kau dari dulu. Nali ku ssooyo nali webadde nsobolera wali. Nali badde nkuttirawo. Ogenda okuyita jjajja. Jjajja abadde akiggadde mu ngeri ye. Kamu nggak apa-apa? Kakek. Ayo, pergi dari sini. Tuve wano. Tuve wano. Kamu Yaudah, Jiberke deh. karena cucuku. Awas kalau kamu ada lagi. Aku nggak akan ragu. Abadde agenda musaanya wagamba muzzukulu wange yakuleetedde okusigala mbadde ngenda kusaanyaawo. Mu Storm Videos nate tobafuna firimu zino, Movie Center nate tobozifuna. Ivo Videos Kasengo bozifuna, Ronnie Movie Base Lugalo bozifuna, Tone Videos Nabwero bozifuna. Classic Solutions Kawempe Tulo bozifuna. Shazam Gwanda Moro bozifuna, Nabex Video Library Paris bozifuna, Tex Movie Ivo Kisigulo bozifuna, Wanjaga Film Industry nate tekutano. Naye nga zino n'okubanga ate kalisiti kaliko Ronnie's Entertainment ne Kinayo Movies olwogenda mu maaso n'okukulaakulanya ate tulina okuba tukutwala ne firimu ezigenderako ezaffe eza wano. Tusobole okulaakulanya ekintu. Kati ate otwala wa jjajja tofaayo si kutwala wali okuva wano. Percaya sama kakek. Tugende gwe nesiga. Power King Kayunga Ada lagi alasan untuk aku percaya sama mu kakek. mbirizi z'akatale. Zia udah tahu semuanya, Kek. Zia udah tahu. Buli kimu nkimanyi bulungi nnyo. Jjajja buli kimu Di nkimanyi. sini memang kena kutukan ayah. Kikolimo kya taata Gara kakek. yafa ku lulwo. Kakek bohong sama Zia. Wanimba jjajja. Kakek bilang dia pergi gitu aja ninggalin kita. Wangamba bugambi yatuleka watali nsonga. Kalau kamu sudah tahu. Kirungi kati otegedde n'amusala ekibatu okusobola otuukiriza. Ngapain? Kikyokola jjajja. Kita akan bangkitkan tubuh Jarod dan kamu akan menusuknya dengan pisau ini. Tugenda kuggyayo omulambo gwe kubanga gwali gwazikibwako ekiwuduwudu walala n'omutwe walala. Manusia jahat. Oli musajja wa kivve nnyo jjajja. Mungkin ayahku memang setan. Taata nga ayinza okuba omuzimu Tapi kakek adalah setan yang sebenarnya. naye naawe oli. Kamu mau ngomong apa? Taata aba omuzimu naawe oli muzimu naye kyakwagala muzzukulu. Saagala onyiigire. Ama kamu masih hidup dengan tenang, Bw'oba okyali mu ddembe setan buat kamu. awo newadde naye mbeere muzimu ku lulwo. Baik.
Tatange yali mulungi. Dia sayang sama aku, dia baik sama aku kek. Yanjagala ali wakisa gyendi naye jjajja onsobedde. Bilang 10 tahun yang lalu. Myaka 10 egyayita yabula. Sekarang aku punya kesempatan untuk ketemu. Bwekiba ngenda kuddamu ndabeko n'ebiba byasigalira. Nze ndaga bulazi. Zia. Jarod sudah bukan manusia lagi. Takyali muntu. Tafa. Aku percaya sama kasih sayang ayah. Nze nzikiriza wonna wali anjagala. Sayang sama aku. Anjagala. Dia nggak akan nyakitin aku. Tajja kuntuusako kisago. Coba aja dengan cara kamu. Baga nti omuzimu ogusumbu ekyalo kino. Emisamba gyonna gyonna gyakuŋŋaanye gikulira omuzimu gwa Jarod eyali yazaalibwa Dananga taata wa Zia. Ekyalo kyo tekinaddamu kulengerwa nti waaliyo omwezi oba aliwo emmunyenye waggulu. Laddu zokka eggulu linyiivu. Okuva omwalo ono lwe yalinnya ekigere ku ttaka lyabwe. Zia. Bagiyita Kromoreo. Kuburan bapakmu ada di kebun belakang. Entaana mu twazika kitaawe eri manju. Nze namweziikira. Yaziika kiwuduwudu. Saya nggak ngerasa bersalah sama sekali. Naye jjajja towuliramu kusingibwa kwonna kwa musango. Berapa korban lagi sampai kakek ngerasa bersalah? Bameka abagenda okulabika ne bagufa olw'okuba ekyo ekyakusinga ggwe. Itu karena kakek. Bannakyala abo nno boolaba balamu ku lwange. Kakek yang nyelamatin mereka semua dari gali-gali itu. Nze nabawonya kubabbi abo bagali thugs. Gwe walagira. Kamu nggak ngerti sih ya. Totegeera Zia. Itu ada alasannya. Ye ensonga ya byonna. Kubanga mutabani we omukulu yali akulira ababbi abo naye yamutta. Keputusan hidup kakek. Ate mutabani yalina eddogole ya Braka Magic eryaleeteranga ababbi abo okutigomya abantu. Mengirim kamu ke kota adalah keputusan yang tepat untuk semua warga di sini. Okusindika mu kibuga kyali kirungi nnyo nga bakuli bubi. Kamu maksa untuk kembali ke sini. Kamu maksa dan kamu nggak dengerin omongan kakek. Wasazeewo n'ojja ku lwate nga naggaana. Sekarang kutukan itu kembali ke sini. Kati okomezaawo ekikolimo ku kyalo. Kakek nggak pernah cerita sama Zia kenapa Zia nggak boleh balik ke sini. Nze tewaŋŋambako nti ekiŋŋaana okudda wano. Sedangkan semua keluarga yang Zia sayang ada di sini kek. Ate mu kiseera kye kimu famire yange ng'eri wano. Akan balik ke sini kek. Yang sudah terjadi. Mungkin kakek salah. Nyinza okuba nali mukyamu. Kamu juga nggak bisa naif. Naye naawe n'okukimanya nti olina okubeera ng'okibaamu. Akibat keputusan kamu sendiri. Kubanga omusaayi gwe gwali genda maaso n'okubonaabona kati naye yali alumwanga jjajja. Kati gwe olina okusalawo kyonna kyonna gwe olina okwettira kitaawo okumala omuzimu ogw'amaanyi. Tapi Dika mati juga gara-gara aku. Ne mukwano gwe Dika yafudde ku lulwe mwana muwala Zia bw'agamba kimala. Kakek. Jjajja nedda. Zia. Aku selama ini selamat gara-gara ini. Banga lyonna mbadde seefu lwa bino. Jimat ini. Kano ka amulet. Bagian tubuh ayah. Ekitundu kya taata we eky'omubiri kiri wano n'ekirala. Bukan kakek. Zia. Ng'ate nga nyambadde kitundutundu kya taata ekitaaziikibwa baamukulamu erinnyo ne bagiteeka ne bakamwambaza mu bulago. Ayah berhak marah sama kakek. Taata wange yali mutuufu okunyiigira. Kan warga desa di sini sekalipun yang tahu kebenarannya tapi nggak. N'abannakyala balina kye bamanyi ne batabaako na kye bakola. Bahkan ke aku kek yang nggak pernah berusaha keras untuk mencari dia. Kalinzi atamunoonyangako. Ate nze nina okukola kino eky'okumusaanyaawo okuleka nti amaanyi g'omuzimu ng'osaanyaawo. Kita semua di sini pantas mati. Muzeeyi yabadde mutuufu oli yadagala okunsanya nga ffenna tusaana kufaananyi ne bwenfiiramu. Omwana olw'ekyanga n'amasanze ne g'ekyanga alina amaanyi ag'enjawulo. Genda okulengera. Zia dduka kati we bimwenonedde. Kuba bikimanyi bulungi nnyo nti singa Zia abaawo muzeeyi mukalabirwamu wabirabira. N'akiraba sayidi gye kiriko. Mundu yabaddemu amasasi. Muzeeyi yakanyugayo akantu. Omwana agenda oggwa. Ng'ekibadde kyekwesa tekisasobola kwekweka ka amulet okakanyuga.
muzimu gwennyini gulabika kuno ogwa kitawe w'omulage gubadde gumwenonedde omusaanyaawo yakanyuga kamireti ne gudduka yayangwa mangu nnyo gyeri ijja kweka ebintu bye gubadde omuwala gumututte agukanyugidde ka hamireti ne gudduka ogenda okulengera abakungu bazze balabe ng'ekintu kino bakimaliriza lwotwena emizimu gyonna gyonna egikulembera omuzimu guno omukulu giyizandika okusembera gyategedde ono omuwala waba omulamu tewali kigenda kusoboka yeetisse essanduuko enkalu ey'omufu giyina essanduuko gye gibanja minyiivu mizimu gy'ababbi bali be batta mukama waagyo yaziikibwa bubi nnyo yatemebwako omutwe ekiwuduwudu walala omutwe walala emizimu giri ozo essanduuko teyaleeteddwa dda omuwala ebweru bimwambadde muzeeyi alina byagenda maaso byajjayo eno omuzimu gwa kitaawe gwennyini yakanda kulaajana gumwerumbidde yatandika okuyita taata yenze ziya taata yenze ziya ebifaananyi ebyokujjukira omwana naakyali muto sijja faayo taata kyonna kyoba okoze oba gwokyenkoze osaana okuba omunyiivu kuye bakutuusaako jjajja taata w'omugenzi yamutemerako ddala omutwe ekiwuduudu yali yakiwanika eno nokiziika yali tekiziika n'abikkula ekkeesi omutwe nagwo yali eguteeka eno byonna teyabiziika kyova olaba nti emizimu giri gibadde gyetikka essanduuko enkalu nga gijja gibanja ekikolimo ne kikaaba ku kyalo Muhammad tumebale baatereka bino amannyo n'agazaayo kumbe namukadde yali ayagala ekyalo kiggwewo yakoze bw'ati akan kubiarkan kau bangkitkan Jarot. Sigenda kukkiriza kuzuukusa Jarot. Mutaka munne ye mutaka munne agamba ekyalo kiggwewo afazaali ffenna tufe lwaki omuzuukusa mutereeza ate ekyalo genda oguwulire bweru gusitudde enkuuli gwali guli mu bbanga nga gubonaabona emyaka 10 nga tegwaziikibwa nga mukambwe nnyo n'emizimu emirala egy'ababbi gyonna kati emikolo ezo mbuyaga ezikunta wafuukadde ekyeneera ekiwengeme kwogenda okulengera embeera efuuse ekiralira ekiddiridde ono yeetonda asonyiwe Jarot kakasa okuwolerako kugenda kuwera ekiro kyalero kuwera n'aguwa amaloboozi
kuye kwennyini ne gufuna omusaayi. Ye tefuuse vampisi eyo, tefuuse vampisi ewedde emirimu oluvannyuma ennyo. Sarawasay katiku ng bumiki. Kowe bakal naman ipati tuning mawaya. Ipat ko marang. Bye yalayira ng'ava mu bulamu bw'ensi kwatandikidde. Kati alimu engeri y'oluvampaya takyabula nnyo ligwerawa. Kamu telah mengambil waktuku, mengambil anakku. Budde bwange mwabwonoona, muwala wange n'omuntwalako. Aku akan membuat waktu berjalan sangat lambat untukmu, Pak Tua. Kadi muzeeyi naawe yessaawa. Anakku menyesal telah menikah dengan kamu. Muwala wange okufumbirwa obufumbiro nakyo kyali kibi nnyo. Ogenda okwetegerezanga jjajja, ogenda okubeera byonna byonna ebbanga lyonna. Omwana yawozanga jjajja, ono yali yamuzaalira mukyala. Era abantu bonna bali bamanyi nti yamuzaala, naye nga ye yali amuzaalira omukyala sezaala we. Kami dulu bahagia, Pak Tua. Dulu saya sempat berhenti mempelajari ilmu jahanam ini. Twali tuli mu ssanyu n'omuntu waaye nga tuli bulungi. Naye muzeeyi okuva lwewo atandika okulemesa ejjadu lyange n'obeera omuzibu ennyo. Saya tahu kamu membunuh orang-orang yang kamu suruh melakukan. Watta buli omu n'olagira okukola omulimu gwo. Mau menghilangkan jejak kotormu. Wali ogezaako kuweka bigere ebyo? Kyali kiragiro. Saya juga nggak punya pilihan, Pak Tua. Nange sina Semua kakisa. orang punya cara yang berbeda Buli omu alina engeri untuk gy'abaawo bertahan hidup. kusinziira ku Itu tteeka. sudah hukum alam. Empona y'abantu ya njawulo. Mwana agenda otuuka okuyita jjajja. Sebelum dia lihat kamu seperti ini. Nzita nga tannandaba mu mbeera eno. Ayah, Mwana agenda okulaba kitaawe. Kumbe kitaawe yakomye mu ngeri ya vampire. Iya, dia sudah bukan ayahmu lagi. Oyo takyali kitaawe gwo muzimu. Kamu sudah dewasa sekarang. Kati okuze. ayah, Yagenda omujjukira omuyita kitaawe. Yagenda okujjukira okuyita kitaawe. aku rindu. Bw'abadde amiisinga kitaawe mbu yageziwedde emirimu era obeera obadde omumiisinga era bw'amuyita kyalina okukukolera Cukup ya ayah. yamugaa taata ekyo kimala nkusaba. Kasihan Yekka yabadde alina obusobozi obuyinza okusaanyawo kitaawe. mereka semua udah cukup menderita ya, tolong. Taata abantu babonyebonye ekimala. Dan kakek, ayah berhak marah sama kakek. Ne jjajja oli mutuufu omunyiigira Tolong ayah, jangan sakiti kakek. naye tomutuusaako kisago nkusaba. Sia, sifatmu baik hati. Oli wa kisa nnyo Ziya, ate awe gwe wagulina okutwalira olinga maama wo. Tapi tidak ada pencitraan yang cukup buatku. Naye nze siyagaali takyalina kimumatiza ye mu nsi. Dan mertua saya yang satu ini Yeagala tte buli omu. akan saya seret ke neraka bersama saya. Ono nzikirira naye magombe. Nzirayo naye. Ayah, jangan. Taata tokikola. Jangan ayah. Taata kireke. Biarin aku bawa kakek dulu ke rumah sakit ayah, tolong. Jjajja kamutwale mu ddwaliro. Setelah itu aku janji. Ekyo ky'onkusuubiza buli kimu Akan kijja balik ke terera. ayah. Nja kudda tube Sama wamu. ayah. Nja kudda tube ffenna. Kita akan habiskan waktu kita ini bang ayah. Obudde obwabula tube ffenna taata. Sia, Ziya, Mohon ayah. taata nkwegayiridde. Gwasalawo mu kifo kya muzeeyi ne gusindika eri omwana ne gudda eri muzeeyi. dan kamu sesuai janjiku.
Aku akan membunuh mereka satu persatu. Gawe nasubiza nya batto Baru akan mukomu. mendatangimu Patua. Mukadde nkudire. Cukup. Tata Sezala. Kamu gak perlu lihat semua ini. Tewetaga kola bino genda Zia. Genda twenda biraba. Era gwatabukira taata. Sezalimba. Mwana n'asalawo yali aganye musaayi gwe gwokka gwe guyinza okugyawo omuzimu guno ogwa Zia. Era yeesala ekyambe naye nga yenda mukadde. Zia. Mwana mwala yeefumitidde kitaawe ekiso. Yeefumitidde kitaawe ekiso. Taata ajjukira nnyo eryagala nnyo omwana we n'omwana yagalanga nnyo kitaawe naye tekyasoboddeyo kukola. Firimu zino ku Lonies Entertainment oba ozifuna ku 0752 ku 0742 5 emirundi 5 osembyo 3 ku Lonies Entertainment n'ekinnayo movies oba ozifuna wonna mu ggwanga. Kakek nggak mau cerita sama kamu karena saagala kugaba bino lwa nsonga kamu ikut nanggung dosa kakek. nali saagala ogende na kibi kyange Ya, janji ya. nga njagala oba omwana ow'amaanyi Jadi anak yang kuat, ya. nga saagala obeere bw'otyo. Kakak nggak boleh ngomong kayak gitu. Ayo sekarang kita ke rumah sakit. Jajja tugenda mu ddwaliro toyogera bw'otyo. Ayo. Tugenda mu ddwaliro toyogera bw'otyo. Toyogera bw'otyo. Tugenda mu ddwaliro. Aku udah dengar semuanya. Buli kimu nkiwulidde. Mbeera yali omu ku batuuze. Semua karena kalian. Tubona abanaku lwammwe. Warga di sini mati. Bantu bafudde. Ibuku mati. Ne mama wange ziyafa. Semua karena kalian. Kalian pantas mati. Mwe mulina okufa Zia. Zia. Namukadde. Mel. Zia. Kumuno watch zino bozifuna. Lonies Entertainment ne Chinayu movies. Gwe yali yetaaze okugenda mu maaso n'okubanga ozifuna mu bitundu ebyo ejja kuba ozifuna bulungi nnyo. Lonies Entertainment enaabangi kusomedde 0725 emirundi 5 sembyo 3. Gweyagala saavisi endala ez'enjawulo ez'akatandika butandisi ojja kuba okuba ku 0752 6495457 eri gweyagala eventi ey'okupangisa ya kivulu ya mikolo oba oyagala kubeera nga oyiga okuzannya sineema okuba kwegyensembi eyo ne tugenda maaso ne bizinesi oba oyagala bulango zonna okoloko ne mobile shows. Oluvannyuma ennyo mwana muwala Zia yasalawo n'afuna omusaayi gwa kitaawe. Yafuukirawo ekyeneena. Yafuukirawo ekyeneena. Yafuukirawo ekyeneena. Bagiyita ku Romoreo. Kaatandika butandisi. Ye jjajjaawe eri azaala nnyina. Mwana ono baamukweka bingi kuva nga akyali muto. Ye yali amanyi nti ono yamuzaalira kitaawe naye yali azaala nnyina. Ye yali yasigala ekintu kyonna kyonna ng'akirabye ekitambula. Mwana n'asigaza amasanamu. Era olwamala okuboggolamu ati masanzi ge gasooka otereera ekyalo ne kisooka ne kiddamu ne kikola kitya. Oluvannyuma ennyo kasana kaakomawo ekyalo kyaddamu ne kifuna emirembe
naye ng'alingirwanga omu ku bakaawonawo. Storm videos na teto zifuna movie Sente na Tete, Ivo videos Kasengi, Ronnie movie Base Rugara, Tone videos Nabweru, Classic Solutions Kawempe Tura, Shajam Gwanda, Nabex Video Library Party Sarisa, Thanks movie Ivo Sigula, Wanjaga Film Industry na Tete Kutano, Power King Kayunga, Mbirizi za Katale, Sin Soft Nansana Kuchide Ganda, Moze Video Gwanda, Jeff Makenene Chikoni omwana ebiwundu ne biddawo Braka Mekikwa kitayi Braka Magiki amuyingidde Moze Video Gwanda Jeff Makenene Chikoni Musoke Video Mutungo Queen Zindege Rufuka Libs Gangu Rogo Bulenga Shidi Soft Namasuba Chikajjo Mudombero Bwayisi Ibula Kibiri bonna bakutuusako sinema zino Nasaje Kayunga Yazimatiki, Lwebikona, Mbarara, Team Godi Kizungu Mbarara, Hollywood Movies Mpondwe ewa Eric, Hussein Videos Mbali, Mindset Nyendo, Same Videos Busia, Madicas Entertainment Baita, Kadi Media Kireka, Amsoft Banda, Neline Chanja, Samix Entertainment, ne Apollo Distributor bali kutambuza bwete bwegenza kakati no bwemanya nti byonna bye wali etaze ojja kuba bifuna mu Century Property Estates gwagala property okuva ku mitwalo 5 wali nansa na kuba kati ku 0709 0 M2 Filizoni kulanda about wali wazana ayagala ogenda okunoonya amakoloni emirimu weegiri bagamba Salongo yansindisa katandika butansi kanza alikozesa asante alambe ekiko mukyuzi mixi Nechiko chicken. Dulu si brengsek itu cerita di mana dia ngebur sejarah. Waru abajja oluvanyuma. Kita nggak harus nunggu selama ini. Bagamba nabo balina okuba kwe batandikira. Yawo kino tukitwale kiziikibwe tulaba ate kikekiddirira. Tulabe tutandikira wa era kakano tuzzaako ki. Bweto nga twetegekera okugenda ali erugogo cricket oguvo ewamana mulenzi King Saha. Bweto wegenza ate nate. Katwasose yakatawana netuzake yakatawisi katugenda kuyambira imbirigo ku ssaawa eno tugamba nti nno zonna sinema ogenda kuba ozifuna ate nga twakuleetedde ebyakabi byonna byonna mwaka guno kubeera nga buli kimu tutambula bulungi nnyo naye nga Ronnie's Entertainment wali ojja kuba nga ofuna firimu zonna ze wali etaaze ku ssaawa eno tugenda kuba tuzzaako sinema endala tugenda kuba tula Conjuring the Cult Olympic movie ku ssaawa eno nyennyini tusumulude nasaako omukono Salongo. Yes, okay, tugenda maga tuna Ronnie's Entertainment wakabaka ba package na chi tugenda masotani kabutandisi filimu zo tubado tuneza 2 zituse 2 tuse ne singa mwegane kakati walabe tunde kyasoka labe kyokubiri ekyokusatu kikutuseko singa mwe masokutuka katunde kyokusatu kakasangane kando jisuwate nate mwana mulenzi Devujane amazoko makusukurini tugenda masone sinema zo mulembe eranga yatusonda ku mulundi guno kwa mure chindi twaguyire mukabi production twakutuseko da bera Salongo jingo katandika butanzi kafuba kabato mwanga butembo gando gafapana na gwadalu gatwatuse ne sinema kati gwa wadano nyeza package zizino tugenda masomana mulinzi wakomyewo mujukire film gasinga mwe tunde kyashoka oyagala okumanya mwekanya oyagala okumanya mirimu ja police no mutu wabulijo mwana mulenzi tafugani akomye kusikurini sagale subwate natenga tazayeka azena abazanyinga yakuzanyira komando sagale kende subwate nate tuso sinema somene bezaseta tukugamba togenda zifuna wona kulebele wole bakukibanda ku boda zensi na wogenda zifuna kuzina musanvunya biri bearing machine gun atuse kikomane na ni stop film yine tuse ya chiyindi sagale kisubwe zapandise the drift king in action sagale subwe loisheti ya kutusa ko sinema zino be director bali badane diboti abeni
super action katakala si movie yayingidde dda mu Ronnie's Entertainment kati gwe buli agent wona woli abantu mbawe sinema sagala mugambe nti ate temwazifunye mu Ronnie's Entertainment okuba 0725 emirundi 5 sembyawo 3 bakuleetedde abakubi bali ono 16th year bakuleetedde abakubi abayindi abatali ba muzanyo in a drifting action supersonic action tukugamba Ronnie's Entertainment ezikutuusako tugenda zikwawonawona mu ggwanga wozetagidde nani stop katakala action movie kino kiyindi tugenda kuba tukifuna 2 mu ejo ofunya mukolo nomanya kyetegeeza nga tukugamba zatuse mu nani stop action katakala si movies tuzirina mu Ronnie's Entertainment obazifuna tekinayi movies twakuleetedde abazanyi ab'omutawaana singamu ogimanyi singamu tuwagiraba eyokusatu manya alina giraba mwani tokkiriza kubuzaabuza paka giri ekkubo basaako omukono salongo बनकर काम करना चाहता था पड़ोसी मुल्क में कोवर्ट ऑपरेशन की बात कर रहे हो तुम सिंघम